Omulungi atulaba ku Terefayina yaffe nkubuuzaako nti osiibye otya nno kulikayo gyonna gy'okomye weebale nnyo gy'otuusizaako engalo ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro obutereevu tuba tugguse ne puroguraamu yaffe eya mubuufu. Puroguraamu eno eya mubuufu ekutuusibwako bannaffe abakiiwa General Hardware. Abantu bano balina ebizimbisibwa, balina ebyamasannyalaze, balina bye tuyinza okuyita ebya plumbing, n'olwekyo gwe wenna abeetaaze bannaffe bano bali ku luguudo olwa Ssemuto ematugaawo. Gendayo ofune ebintu byonna bye wandyetaaze ebisobola okukuyambako mu kuzimba. Tulijjandira Kasanje Wakiso nga gye tusanze mu buufu waffe ow'olunaku olwaleero. Mu buufu ow'olwaleero mukyala era nga muzadde. Mu buufu waffe yaliko radio presenter. Mu buufu waffe munnabitone era nga okusinga awangaalira mu katemba, mu kuzannya katemba ku stage saako ne ku ntimbe gaggadde. Y'omu ku bakyala abawangaalidde mu bakayimbira Dramactors. Njogera ku mukyala Jean Nakacwa abangi gommanyi nga mukyala Neighbor. Nsanyusa okulaba nyawo. Nange nsanyusa okusinga. Eno wali watya? Walungi. Temulina tabu? Musana. Nfuufu. Ebifuba n'essenyiga mbikola muta? Ate kirungi tulina emiti mingi. Kati ffe tufumba biganda. Ne muddayo ku mulembe guli ogwa COVID? Ne tuddayo ku mulembe gwa COVID gwatuzibula nnyo amaaso. Tetukyagenda mu maduuka kunoonya ddagala. Tulyekolera kati. Yes. Oli otya munnange? Ndi bulungi mpola mukama. Ekibiina kiri kitya? Kibiina kirungi. Obudde wakolera ku radio wamalayo bbanga ki? Namalayo emyaka gyali giwera gigenda mu 8ish. Okuba gyalingamu okubeera absent nti nga ntambula nga gikunuukiriza 8. Nga ku mulimu babitegeera byotambula. Nga tebabyagala nga banaakola ki? Ozaalibwawa mukyala Neighbor? Nze nazaalibwa okuzaalibwa ddala nazaalibwa mu Kisenyi mu Kampala. Okubeera nga bebi nti bakuzadde bagenze mu ddwaliro baggyeyo omwana mu Kisenyi. Dho bazadde bange ate bo baava gye bavudde okujja okubeera mu kitundu ekyo. Taata wange yaviira Kyotera, mama wange ate yaviira Masaka Bukumansimbi. Basinkana mu kibuga ne bazaala omwana gwe bayita Jean Nakacwa. Oli mwana wakomekeeka? Ne wa taata enamba ntera ogirabira. Ewa taata oba ndi wa 8, ewa maama ndi wa 6. Ozaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa 72. Gy'emyaka emeka kati? Gy'emyaka 5 mu gumu. Gyebale. Nagiwezezza mwezi guno gwennyini ogwa July. Amazaalibwa amalungi munnange. Amiina. Emyaka njiridde. Bulungi nnyo weebadde nzira. Nti okola otya munnange kuba togifaanana. Ate saagala kugyegaana. Oba ngifaanana oba togifaanana oba sigifaanana kiba kibe jange mpita najjo. Tolina wagiteeka, tolina wagigabira. Bagamba ate omukazi ayagala myaka oli mulalu nnyo. Don't you worry. Jange mukama oyo agimpadde mwebaza kubanga lwa tasobodde gifuna. Ate era waliwo abaagala okugiweza nga tebamanyi bwe baligiweza. Kati bwe mangifunye I have to congratulate God ne mwebaza ne muga nti mukama thank you so much for this. Kati ate so agamba nti ate oba giri emeka nga ngitankana. Njimanyi emyaka gyo 5 mu gumu ekiba kibe egy'obukulu. Ewaka we wakulira wali waka wankola ki? Awaka we nakulira twali mu muzigo. Nga ntandika okutegeera twali mu muzigo gumu. One room. Nga tuliwo ne basista bange ne brother wange omu. Basista bange abalala ntandika okutegeera batandika mama yayongerako okuzaala. Mutata wange. Naye we natandika okutegeera nga waliwo sister wange anzirako n'omulala amuddako. Kati nazaala ye ate omulala oyo nga ntegeerera ddala oyo nga ye n'omulala namuliranga. Nga naye muwala. Kwega ffenna nga bwetudibwako tuli bawala 4. Beyazaala mutaata. Bawala ffenna. So oluvannyuma maama ng'azimba. Ntegeera nga maama azimba. Ng'azimba ka distance katono nnyo okuva we tubeera. Ng'azimbawo ennyumba eriko ekisenge n'eddiiro. Ne bulooka za 99. Ezo zijjukira bulungi mu mutwe. Era waamaliriza njijjukira nga tusomba ebintu. Walingawo oluguudo lwe twasalanga
gwetwala kino nga bakutikka ng'ogenda otwala bataddemu ebbaafu mu bintu okkirira. So that is the life bwe yali. Tetwali nti twabeera mu nnyumba nnene, tetwabeeranga mu nnyumba mbweti. Then oluvannyuma nga tuyingiddemu ennyumba eyali eddiro n'ekisenge ya block eza 99 yayongerako room emu. Okay, kunjoko kwennyini. Yayongerako room emu eyaffe gye tusulamu ate yo yagigezaako nga yattaka. Ndoza sente zaamugwako. N'akola ettaka emmuli n'emiti n'obugoogwa ne basaako room endala. Room eyo endala yo nga ne wansi temuli seminti. Muzirizo mwalimu seminti. Muzirizo mwalimu. Kitegeeza ziri zaali ddiiro n'ekisenge kya maama. Kalina ffe ntufuna ekyaffe. Ekyammwe. Eky'omulembe omuzibo. Omuteri. Yes. Okay. So awo twakulira. Tuliwinga. Embeera olweka eri etya? Kyanzijukira nti twakulira mu mbeera ennungi ey'essanyu. Jesira mama mu bbanga kati eri abaana. Omwana n'okula nga waka wadde mama abeera busy naye ng'ate obeera contented n'ekyolina, obeera musanyufu n'ekyolina. Mama akola buli ekisoboka okukola nga kimu kituuka kubanga nze saamanyako nti taata alina kyakola ekijja awaka. Yalinga maama n'akeera n'agenda n'akola n'omanya nti emmere weeri, emmere nga tugirya ate era egyo emyaka jadda naye nga tulina help awaka. Twalina omukyala mukulu bamuyitanga Nakabiri nga bayamba ng'omuyambi maid. Ng'omaid. Yakola emirimu mama n'agenda n'akola n'afumba mama nadda nga n'omukyala Nakabiri yetulabiridde naye nga Nakacwa yasinga okubeera stubborn awaka. Nga si mwangu nga ndi mulalu ennyo nali mulalu nnyo. Byesinga okujjukira nti nalina omuzanyo mungi. Kyenzijukira ekirala nti abaana ku kyalo banjagalanga nnyo. Tinno okwepena nze ensinga. Kale buli mwe ayagala kubeera nange. Nti nno okuyomba nze ensinga. Kale byamunyiiza ayita nze. Jangu ogenda onvumireko ku buli bampitanga. N'ogenda okola eddimu. Ngenda envuma oli eyakoze kino. Kega nali so stubborn. Era ekyo kimpa ennaku nnyingi nti nagenda okukula mama wange nga taliiwo. Eyagamba naye oba ogenda kuba mukazi ekiggwe oba ogenda kubeera otya eddalu. Ekyo kyekisinga okunuma nti ennaku ekuluma eno n'ogamba senga wali n'alaba omukazi gwe nafuuka nali siwulira nga ŋŋamba naye naawe oli mukazi ojja kuzaala otuma omwana wagaane ojja kiraba. Lwaki ye bamaama tugambanga ebyo? I don't know naawe ojja kulaba. Bonna bamaama. Kati bwe mbirabye nga ne nga maama yaŋŋamba. So it takes you back to that life. Okuyombako wali okusobola walinamu kutwanyi. Nali nyomba nnyo ngera bwe ntandika buli omu agamba wiyazze naye wabiri yavaayo kulwana awo misinde waka mu straight wansi wa kitanda kya maama kubanga kyo kyali ekinene naye nkuyomba nsobola naye ng'okulwana sisobola. So ndooza abantu abayogera ennyo ate baba batitiizimuka kyewakubwako toyinako kwe wavumako nakubako ate mwana atu tebamanya nti sigalina. Nakozesanga ebigambo ebiraga nti gwe nkusonyi busonyi. Mama wange bw'anaamanya nalwanye naawe nyinza ofuna obuzibu. Kati tebankuba. Natera okuneeguya bali baneeguya nnyo. Balinda baneeguya nnyo abaana. Simanyi lwaki nali lovable. Nga ndi bwe tutuuka okubaka omupiira nteeba nnyo nze ensuuta. Bwe tutuuka okwepena nze nsinga okupanga 7 stone. Kwegaba byonna nabikolanga bulungi kakati nga sayidi ne sayidi banjagala. Ewaka waliwo mirimu ki olwo egikolebwawo? Ewaka walingawo okwoza ebintu, walingawo okusomba amazzi, walingawo ennyumba nga tusimulako sayidi emu eno endala teyalimu. Eyammwe nga mugikola mutya ye? Tuyiwamu ku mazzi. Kyekyokka? Anti enfuufu. Oyiwamu amazzi nga enfuufu embuza zatulumakokko. Awo wennyini ewaka? Ng'ani mutunduzi maama? Nakabiri, mukyala Nakabiri. Omuyambi. Mama Nakabiri nga yatujjamu envunza. Ekirala kyenzukira nsekere. Nga nyingi toyitaba.
nga nzina mu nviiri ng'era enviiri obugina bwe busooka okwaniriza eno ebbali bwe buti obweru. So mukyala Nakabya ayinza okukwala n'omwemba kakaawo ku mutwe nattatamukko obugina kasagala kunsalako nviiri nga nzaagala naye nga tokusalako enviiri kwekuwona ensekere nga era balina kukusalako nviiri nga naye nze ŋŋamba bafune ekisenyizo banjukyemu. Ekisenyizo oba okimanyi ekyo ekyo ekiganda ekyo nga luusi banjukyamu enviiri ne bamala ne basibamu ebituttwa zidda bazaavanga wa abantu bakyalina nsekere okyaziraba zagenda ne .com nembuuza nedda. So I don't know. Kusomero otandikirawo okusomero otandika ddi? Kusomero natandikira mu nasare yali wali erinnya sekyalijjukira lyali kumpi n'akatale awo nga gye nsomera. Olwo tuliwa tukyali mu Kisenyi? Yes. Awo embadde njavuliddemu owino era ndi muzibu nnyo tayinza kunnimbalimba nunjaya. So kusomero natandikira ku somero liri kumpi n'akatale awo wansinga ku owino nasale nenvaayo nengenda ku progressive nawe yali awo nga oba abalabi baffe bamanye awali state council y'omu Kisenyi. Somero yali kumpi awo progressive primary school nasomawo ko omwaka gwali gumu nengenda ku Matini primary school biringa ku social center. Progressive yali atya ye? Progressive headmaster wawe yali mukwano nnyo gwa maama era nga ye tusobola okugenda netusomera obwerere naye nga era essomero teririimu wadde kaseminti musomera mu nfuufu era nga nange engatto mu kigere sigimanyi. Olwo oli mu class ki? P1 awona wonna kigere kyosomera bwe naaba bulungi nnyo ku makya oluusi tonaabye noyangwa nodduka ng'oli mu kigere ekyo kwe nga tobonaabona na bya stokisi nangatto nga tetubimanyi n'ogenda ku ssomero n'osoma n'okomawo nga akafuufu kakubunye kubanga olwepenye okoze otya byonna. Nengenda ku Matini nenvaayo nga ku social center era mu Kisenyi. So waliwo ekisinga abantu kye basinga okumanya is the information center saidi zaawo weeri gyali saidi zeeyo. Matini wo waalimu enkokoto teyali bya nfuufu. Olwo kusomera oli mwana wankula ki okuyomba kweka wakulese kusomera? Naye nga ani akyayinza okuba nga tamumanyi mu ssomero nga yazze jjo kale aba yazze jjo ate baba yazze jjo aba yasoma ekitundu kubanga olunaku oluzibira ng'alina okuba nga mmanyi. Maama nzijawo ngenda ku Chagga Road waliwo omwana yali asomerayo Chagga Road primary school P4 waliwo omwana yali asomerayo neighbor waffe bagamba nti standard nnungi maama agamba okay kamutwale eyo wano ku kyalo kukyuse neddalu ani nga kumpi newaka dakika 2 nsobola n'okudduka akabaka n'enzira waliko akatemerero naye nga nze nsobola okudda nti nzize kunywa ku mazzi. Omwana agamba naye ono kamutwaleko ewala nanyantwala ku Chagga Road primary school eringa ewa Kisekka. So kati waliwo mukwana akeedi kwegamba amasomero agange enyumyamanyumye tegaliiyo gavaawo labo nga nti nkuwa sente ndage essomero lyotiri lino ndikusongereko eryali nkugamba nange zitwale. Progressive we yali waliwo mizigo gyabapangisa. Matini we yali waliwo essundiro ly'amafuta oba baliyita haasi. Chagga Road we yali waliwo mukwana akeedi okujjako Awanyamba wali wamu Nsambya St Joseph owakyaliwo awa secondary naye primary tobonaabona kankunyumiza obunyumiza naye tewaliiwo. Wo waali watya? Chagga Road yali essomero ddungi nali lya flat nyenza okusomerako nange nga wa flat nga naye essomero ekibiina kye ndasomeranga nga kiri wansi naye nga lwaki tebantadde mu kibiina kya waggulu nange neninyanga amadala buli makya kati nga atlist nkera neninya amadala nengenda nembeera ku waggulu eri ku shadi waggulu ku bibiina ebya waggulu era nga abakinaffe tetusomera waggulu agamba nali na mentality toba waggulu eri abali waggulu ebyo bagezi bakola batya nga nkera neninyako waggulu nemaani enzira wansi mu kibiina. Chagga Road waliyo activities nyingi waliyo okubaka kwe yali nsinga okumanya waliyo twalinanga olunaku olwokunanga lwa activities kuliko kabatemba kuliko okubaka kuliko abafumba bwe bityo naye nga ate buli kimu Nakacwa akirimu buli kimu ngenda nembakako nensoka nengenda kubafumba nensoka naye mukama
Abanda babe nasoma namwe bambi mwalaba nnyo. Bakigwako. So ne bamba ne wa prefect. Olukola wa like drama like ebintu ebyotokola nga Thursday nga nze mbikulira. Banga so kubanga ngamba nti kati wabanga byonna obizungamu kati katukwe bukulu. Nobizunge. Obituukengamu ng'olina ky'otuukiriza. Olabe ku bano bafumba nawe ofumba. Kubanga otuukayo obutuusi. Neemera prefect mu ky'omukaaga. Olwo amagezi mu kiraasi g'olina. N'okusemba nasemba mu ky'omukaaga ekyo. Ogwo omwaka gwe nali mu byonna nasigala mu kibiina. Ekibiina kye nasigalamu yali P6. Kyannuma nnyo. Naye mama n'aŋŋamba ndi kati onoosoma otya nga bwe oyagala okibeereko. Gw'obaka. Gw'oyimba. Oli mu katemba. Gw'oyiye ennyimba n'okuziwandika nga nziwandiika ngamba nayizaayo luno oluyimba. Nga mpandika ate nga ndi mu Bozaveri ku kyalo yo kitwagendanga ku Lwomukaaga. Abazaveri babeera ku kyaki nga ndi mu Bozaveri. Kwegamba Mukama. Watonayo nze. Yeah. So my head was like nayagalanga nnyo ebintu weebityo. Wali ojjudde. Nali nzijudde. Olina report. Nga nfuna report nsigaddemu. Otunula oti. Mama sente azinoonya bunoonya. Manyi mama sente za bugubi. Abaana ekyasinga okunnuma. Abaana be neewanyako be neeyagalirako. Bava mu kibiina kye baddemu. Bagenda mu kibiina ekirala. Bambuka. Nze nsigala mu kyawansi. Ekyo kyannuma nnyo. Era byonna nabidropinga. Nenga kati kansome. Era nensoma omwaka ogwaddako n'empita. Bwakyali kityo okubeera mu klaasi n'abaana abapya kubanza kyenzijukira abo baali bayitanga oba bajjajja ba klaasi oba nga sinnakatyo. Gaba ntya. Anyway, abaana abenga bakwe kugulirira mu ngeri eri kind nti abaana bakolanga nnyo nnyo omukwano. So kyali kizibu nnyo okujja okunvumanga bino nabiri ebiyinza okunkola obubi. Ate abasomesa bonga buli omwaga naye omwana oyo nga bakuvaako ddiya. Era bwe nasigala mu buli munanga kati kookirabe. So awo nenkyusaamu ku mbeera nemanya nedda nina okukakkanamu sobola okugenda mu P7 ate nsobola okubanga mama musanyusa. Olwo bw'oyita P6? Nina mu P7 ne P7 nekola bulungi kwegenda Nsambya St. Joseph. Okay. Bintu ki ebirala by'otayinza kwerabira eno wansi mu primary nga oli ekintu kyogamba nti oba oli awo kino siyinza kyerabira? Kyesiyinza kwerabira nasomeranga mu bigere. Kyagolodi yali wala nnyo ne gye twali tubeera ewaka eno ku lubiri lwa Kabaka. Naye nga ate nsomera ku wewa Kiseka. Twatambuzanga bigere very early in the morning. Twazukanga 11 n'ekintu. Ntufuluma ennyumba nga bukyali okusobola okutuuka ekusomero ng'obudde nga otuuka mu time kagendo kalingawo. Naye ng'ogenda obuyinja bukunyiga n'otuuka n'obumanyira nga tukyabuulira nabbuwulira. Ekyali nnyo challenging kwegenda mu toilet z'essomero nga gw'oli mu bigere. Ekyo kyokka kyenzijukira ne ngamba nga mbeera n'obuveera bwange. Otyo? Nenkasiba ku bigere ne nnyingira nga sijja kulinnya mu bikyafu. Kubanga abaana bafukanga buli wamu balonanga toilet nga tegugenda byonna bigere. Nga kyenyenyaza. Ekyo ekintu kyensinga okujjukira ennyo ku primary. Naye nga mama yayagalanga nnyo tubeere tusobole okusoma. Ate nga tulina bangi. Kati nga engatto. Omugatte ewaka muli bameka ewa maama? Twali bata. Omugatte wonna ewa maama twali 9. Twali 10. Gy'oli ow'omukaaga nti oddibwako bana? Yes. Okay. Kati maama tewaliwo obusobozi bwangatta abalala baalinanga engatto teyali nti oba school police tewalinga busobozi kwegamba school fees zamumenyanga nnyo. Oluusi batugobanga nagga bagende watatabo osabeko ku ssente naawe leero notuuka ewatata n'agaana ozikuwa. N'agaana oba nga talina? N'agaana kubanga yali ayina yali akola ngeri omulumba ku mulimu ng'olaba ddala oba okyalinaawo nga kasitoma bazze ogula ebagula bamuwa ssente. Naye ye kyeyakolanga nga gwakuwa ekinusu genda ogula ekigonzo olubuto wazizo ggwe. Ekigonzo olubuto bwe yakiyitanga oba kiki ekigonzo wali envu ekyo ekigonzo olubuto kye kyanjagazanga bangobe
ku ssomero mama nga bagende wa taata ngenda kufuna ekigonzo buli basifunye ziza school fees nze nafunye ekindazo luba lugonze kiwedde nze nafunye ekigonzo olubuto oba enkyawe nabansobodde okugamba nti nzizayo kusoma mama mpaddeko ekitundu bannawo akasente kentwala nekyala kyenzijukira ennyo mu primary maama twamunekanga nga yeebase kubanga twakeranga nnyo kyenzijukira maama obuliri bwe bwalingako entimbe bintu bikyuse nnyo entimbe curtains okay. Kati maama nga nsula mu kateni kati ngomala okwambala mama kankomewo nti kaali mama kankomewo nze nga siiva njagala mama kankomewo wa milioni 10 paka ngompadde ekidozo bwe nayogeranga omuntu oba gw'omukaaga kwekeberaawo ojjewo ekinusu kwegamba awunja koma bulungi era omanya ngambye koma bulungi awo nga ngenda era mpadde ekinusu nakoma bulungi sira gyendaga mama kankomewo egenda mama kankomewo Nakacwa ndeka paka wangamba ate mwana attu ng'ozira baweeziri tosobola zituulako kubanga lumu nabba nankwata nantegera nabbye sewabba wazijawa yalayika yatuteganga sente alawo batuli tubba kati nze saamanya nti atuteze before oyo mama kankomewo kubanga namanya nti enakutwala ze bampadde kati bwe nzitoolako ye nga yategedde nti yalesewo bweziti bwe tukomawo akawungeezi agamba ani yatutte sente zange nze bindala zikusomera nabiridde munnamugodi abaana nabagulidde nabadde mijjulo okusomera dde mugagga nnyo nga buli omu yeegana nga nange neegaana ng'akwata muguwa ng'atusiba ffenna bwatusiba batwala mu lubiri lwabeerangamu abasirikale baali nga bakambwe nti baayitanga waawo nga bamala bagenda eyo baddugavu nnyo boogera luswayiri n'ennimi endala temuzimanyi kyoli lulango biki ebyo kati nga tutya nnyo mu lubiri era bwakolanga ensobi yonna yonna enda kutwala mu lubiri atusiba ku muguwaga natala mu lubiri baganda bange bonna ne bakaaba amaziga nsagange nga galabika bannaye bw'oba obbye amaziga nga gyegali nenkabanga bali bakaba gayiika gajjuza nsuwa batobye ndaba asumulako omukuumu amaliza mpa sente zange namaze nabbye ddi nti nkutegedde gwe wabbi naye nga nyinza n'okumanya yategedde atya nze nabbi abazadde bedda balinanga amagezi mangi bamanyanga omwana akoze ekisobi nga tagikobeze it's all changed buli kimu kikyuse so okuva olwo nagambanga mama kankomewo paka ne bampa ekinusu si katono bakutte nga osigadde ku muguwa obwomu nkugaye nga banga tukutwala mu lubiri nalina okwogera nti nze nazitutte naziridde naye newunya ategedde atya nze gwakulugusa teyankuba nti omwana okumukuba kwalingawo baatukubanga naye nga tewaliwo punishments ebintu byokolanga omwana n'abeera ng'aboneredde otaddamu nakukola kintu kyeyakoze manga kati bamaze n'okunsoba kumugwa ne bantegeera nga saazijjawo nga luwandaba simanyi nti bali abakayo kibalaze bali innocent nze atakabyo kindaze nti ndi guilty nga sola kirowooza oba okitegeera takulaze nti bwe nkutegedde lwakuba tokaabye maziga naye ngolowooza nti mama yategeera buli kintu so abakakati balaba nti abakulu basiru niye abedda nga tulaba nti abakulu bagezi kyobola nze njagala nnyo obukulu situsobola kunga nti nkyali muto omuntu omusiru nze ndi mugezi so that is how it was kyenjukira nti nalindanga ne bampa nenduka ngenda kusomera obubbi nemanya nti si bulungi bobba bakutegeera so that is how it was byebe beka byezijukira mu buto bwange omaliriza P7 oyita ofuna meka nafuna kali noyita nempita nogenda wa ningende nsambya mu ssomero bwe twali tuli mu P6 twafuna ba student teachers ba student teachers abo baava Kyambogo. I was very active nga bwe ganti okujjako oli nga tabadde wembadde kati wayava nga tamanyi kati wawo student kyomu naagenda nga amanyi Nakacwa how kubanga yajjamu yo P6 gye nali so devoted okukola
bakweri gye nasigalamu nalaba nga omwana afaayo kutina afaayo ate asoma naye njagala nnyo so okugenda okumala P7 yalina abayamba okufunya abaana ebifo basobola bafunira eno neno bongerezaako ssente. That is how I happen to go to Nsambya St. Joseph. Ngenda kumulamu nkomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tova. Mubufu ewagiddwa Chiwa General Hardwares Limited samaduuka w'ebizimbisibwa balina seminti langi mu bika byonna